nnyo. Mbakubiriza baweerera abaana abawala. Nze nzijukira nti bwe nakola nayinanga mukulu wange yali yagaana okuddayo okusoma. Nga yagenda n'adroppinga n'akoma mu senior 3. N'agenda n'afuna n'omukazi. Teyali nno mukulu. Imagine omwana omulenzi adroppinze mu senior 3. N'amala n'adroppinga, bw'amala okudroppinga, n'afuna n'omuwala n'amufunisa olubuto. Kyokka yadroppinze ndi mu senior 3 nze olwo ninganga ndowoozanga mu P6. Kakati bw'amala okudroppinga ne kinkwatako nnyo ate yali mugezi. Bw'adroppinga afunye omuwala bafunye akazigo. Bakoze maka. Bazadde amaka emyaka mito. Bwe namala Katonda nankwatako n'ensoma nemmala. Bwe mmala nemmala emakerere nagamba omusala gwe nsookerako muzza ku ssomero. Ng'akuwuliriramu. Ne ngamba muzza ku ssomero. Era njagala kukakasa. Namuzzayo ku ssomero. Emyaka tulaba nti gyali mingi nnyo gyayitayo. Ne muzza ku ssomero namutwala na Kyaddondo. Ssomero bayita Kyaddondo Secondary. N'alina omukyala n'omwana ng'olaba oyo. N'addayo ku ssomero nga nze muzadde we. Ne musasulira school fees. Kyokka njukira ali ku ssomero ate ndamuteeka mu kisulo. Mu kisulo. Omukyala teyanyigira mulamu amugyeko omwana. Mu kisulo. Bw'abeera mu kisulo n'asoma n'amala senior 4. Naye era yali muzibu kubanga ne school fees era ng'akyazirya. Jjukira alina omukyala alina ate okukwata ku ssente. Kati ne muyiga nti simukwasa ssente za school fees. Oziteeka direct mu office. Direct. Kubanga ate nga olumu yaziryako ne mamange nga amanyi ne batya okuŋŋamba. N'anoonya asasule. Bw'amala okukola senior 4 Katonda n'ansaasira. N'agenda n'akola 5 ne 6. Bwe yamala n'agenda ku MBI awe Makerere awo n'akola diploma. Bwe yamala kyokka jjukira nze ndi muto ku ye. Eriyo amuddako nange ne ndyoka nzirako. Naye munnaye Katonda n'anyamba senior bw'amala senior 6 n'agenda ku MBI n'asoma n'amala n'omukyala we n'omwana amulina. Ate Katonda obirungi kubanga wenga nti abaana abawala tebakomaawo. Nafuba nnyo ne mufunira empapula n'agenda ebweru ne musasulira. Omukyala omwami muganda wange ne musasulira empapula ne mufunira ogenda ebweru. N'agenda ebweru n'atandika obulamu. Era ne mukyala we n'amukima. N'omwana n'amukima. Bazaaliddeyo n'omwana ate omwana we yasinga obugezi mu state eyo gye babeeramu mu nsi gy'alimu. Kugamba kyenga nti omwana omuwala tasala. So n'olwekyo bw'okwata omukyalo ono n'omukwata bulungi n'omuwa embeera gy'asobola okubeeramu n'avaayo n'abeera ekyo kikyali ensi ejja kubeera nnungi. N'olwekyo ndaba nti we tuli si wabi. Tulina ebintu ebirina okweyongeramu amaanyi. Kuba kankuwa ekyokulabirako. Tulina embeera gye tulina nti tukyayina obuntu bwe twakuzibwamu nga era bukyanyiga abakyala. Essaawa eno bw'ogamba omwami nti wazaala baana baala bokka. Naye future ye eri omuntu akubuuza nti kuba wazaala baana baala oli mugagga nnyo agamba gw'onoobeerawo otya. Naye munnange nga bw'okeera ku makya n'obuuza Clinton omwami n'omukyala balina omuwala ogwo. Tebalina bwebaliikirivu n'obumu. Ate tebaanoonyaako na mwana mulala mulenzi. Ate era n'erinnya lyabwe baalisigaza. Eriyo abagagga bangi be tuwulira abasinga obugagga abakazi abasinga obugagga mu nsi. Bw'oba ng'obatunuulidde ate nabo bazadde baabwe baabawa. Kati ffe ne tubaamu n'ekyo ekintu ekyetaaga okugenda nga kikyuka mu basajja, nga kikyuka ne mu bakazi. Munnange osanga omusajja ng'alina baana bawala naye nga teyeeraliikirira naye ng'omukazi bannange omukazi ng'awulira afa. Dr. Katusooke tuwummulemu. Bwe twogera ku ba career ladies, Dr. Ruth tomubuusa maaso. Naye ate era nga yadde omuntu ayinza omulengerera eri waggulu. Y'omu ate kubalumirirwa agamba n'omukyalo oli owa wansi yeetaaga aveeyo. N'omukyalo owa wansi asobola okucontributinga. Y'omu ku bantu abakkiriza nti yadde ne bw'oba tokola nti okeera ku makya kukwata nsawo ogenda mu office. Awaka osobola okuweebwa amaanyi oba okwempowering-ibwa n'okolerawo ate era n'obeerako ky'ogasa eggwanga. Ke katundu kaffe akasoose tukomawo na katundu akokubiri. Program muntu w'abantu tovaawo. Wetuwummuliddemu nga tuli mu kanyomero alina abadde agamba nti wane waffe kyewuunyisa. Oluusi ate osanga omwami ng'azadde abaana bawala ng'ali so comfortable. Naye ate maama ng'agamba mpedde nina bawala bokka sirina musika. Wetubadde awo.
naye anti munnanga abakyala abanda banjagala mbabuli eriyo nate bambi abalwanire busika nga nebyokusika tebiriyo nga tewali katuka kati ekimutta kiki ennyo fakinensi kyobalaba nti nze obubaka bwempa abakyala omulembe guno gwina opportunity nyingi okuba nti musobola okweyimirizaawo oba oli mufumbo oba tuli mufumbo omukyala osobola okubaako n'ebintu byokola ebikuwanirira n'oyimirira nze nkulidde mu maka famire yaffe gye nkuliddemu tufiiriddwa nga wolaba nti embeera ezaaliwo eyo emabegamu 84 85 86 88 abantu baafiirwa abantu bangi nnyo nga bw'okiwulira naye nalabako n'amaaso gange nendaba omukyala n'afiirwa omwami we nga babadde bakula bonna naye ne batamu akantu n'aka kubanga talina mwana ki mulenzi n'afiiramu awo nammwe mubalaba ate era nendabako abamu nga balina abaana abalenzi naye era abafamire omukazi n'abaana ne babajja mu bintu ne babitwala ndabyeko n'abakyala ababadde n'abaami baabwe emyaka 40 nanga naye olw'okuba omukyala teyeteekateeka bwafunye obuzibu n'omwami omukyala n'asigala mu bbanga n'olwekyo nze message yange eri abakyala ŋŋamba beerako n'ekintu ekikutengerera ng'omukyala obeere nga embeera ne bwekyuka togenda kusaba ssente y'akaleega embeera ne bwekyuka omusujja ne gukuluma osobola okugula aspirin oba panado ekyo kikola otya olina okubeera nti ne bw'obeera oli waka omukyala ng'oli waka olina ekintu ky'okola ekivaamu ssente eri abakyala bagamba nti nze omwami wange ampa buli kimu seetaaga yagamba n'okunsasula omusaala yagamba n'okunsasula omusaala ogwo gwakuwa ogwo gw'oba olina okubaako ekintu kyogga nti nkolamu ate kankubuulire omwami wo wabanga akuwa ssente n'akizula nti ate olina by'okola ebivaamu ssente ajja gamba n'omukazi mugezi abasajja bangi nnyo abagagga abalina ssente naye tebaagala bakazi boonoona ekyo abakazi balina okukimanya bw'abanga akuwa mulage nti ate kyakuwadde okikekkereza n'okolamu ekirala abasajja abalina nga mulina nga muga nze saagala mukazi akola nze omukazi yenna yeepanka n'agamba nze sikola sikakaalukana naye ng'omusajja takuwadde talina kyakutaddemu talina kyakutaddeko linnya oliko akabuuza kubanga abasajja bwe bato nze maama wange takolangako kumala emyaka 5 takolangako talina mulimu gwe yali akoze naye muzeeyi bwe yakolanga ssente ng'azimuleetera mama ye financial controller n'azimuleetera era muzeeyi ebintu byonna bye yagula ennyumba ez'abapangisa maama yazisoloza basajja bameka mu Uganda ate ekirala nti abakazi abasinga balowooza nnyo nti bo abasajja bajja kufa mangu nga tebanafa naye munnanga abakyala abandaba abasajja ennaku zino bawangaala ate ffe tugenda kaakati onoolinda ddi afe olyoka ofune kaakati nze ŋŋamba nti omukyala wandibadde nga weefaako n'obaako kyokola nga mukyalina obulamu ate ebiseera bye ebisembayo abakyala abandaba bibeera bizibu nnyo ng'oli munaku kubanga abaana bano betulabadde tubaweeredde batandika famire zaabwe obeera nga tokyalina mulimu gw'okola eyali asuubula nga tokyasuubula obuntu buno bwe wakola obwo mu buvubuka bwo bwe bukutaasaawo kyova olaba abakyala mbakubiriza nze ndi mukyala agamba omukyala alina okubaako n'ekiki sigamba nti tulina kusapootinga abasajja nedda kubanga nze ebintu ebyange omwami wange byakola byonna mbiteekamu amaanyi kuba mmanyi nti bibeera bya famire naye ate era ne mujjukiza ate naye akimanyi nti ng'omukyalo olina okubaako neki akantu kuba saagala musaba buli kimu ebaayo ebintu nga saagala kubisaba mwami kati nno ffe tulina n'emirimu gyaffe tukola naye abakyala bangi mu Uganda abali mu byalo nga n'emmere gy'alima ku musiro gwonna alina yakulya waka yokka sabbuuni eyagulanga ennusu 10 kaakati omuti gwa sabbuuni gwa 7 sukaali yalinga ku 2,000 sukaali kati wa 4,500 omusajja yagendanga okukola n'alinnya basi eza UTC tezikyaliwo ajja kulinnya boda ajja kulinnya taxi agenda okubala akasaala ako akajjeko renti asasulire abaana school fees nga ssente ayina ntini
kyova olaba nti kiba kirungi omukyala n'awewula ku musajja. Abasajja bangi nnyo benjogera nabo n'akugamba bannange nfa buli kimu kintunuulidde afa naye nga naye afa talina kinene. Ate ne bayo abasajja nga bagagga balina naye n'akugamba naye omukyalo wange atafaayo yabaenkola tayagala kufaayo. Bw'ajja mu bizinesi n'avuma abakozi bonna bonna n'abagoba. Bw'ajja ate n'akola ekifiiriza. Kaka kitegeeza nti omukyala buli mu mbeera yonna olina okusapootinga mu byenkulaakulanya bya famire.